Kadama TV tutwala okulabula buli lunaku tulabula ne bakadama mwerabula mwewa amagezi naye ate buli lunaku wabeerawo ekintu ekipya ekijja ky'obadde tosuubira nti kisobola okubeerawo. Waliwo kadama we tugenda kubawa wano ng'obuzibu bwatandikira waka. Obuzibu butandikira waka nti agamba nti waliwo omwana w'owaka eyali agenda okubeera nga awasa naye nga tabeerangako mu bikolwa by'omukwano. Ne bagamba oyo mutabani w'owaka ayigire ku kadaama ebintu by'omukwano, agenda okutuuka mu kufumbirwa oba ng'awasizza abeere ng'alina ekintu ky'amanyiiko. Ebintu bino waliwo ne kadaama era yatugambako ekintu kye kimu nti era waliwo baakimukolako, naye ekintu kino simanyi oba kibeera nga ddala kye baagala oba babeera balina ebintu bye baagala okubeera nga bateeka mu makadaama. Kuba kati bw'oba ogamba nti mutabani wo emyaka gy'atuuseeko agenda kuwasa, ekintu kino takikolangako, lwaki ayigira kadaama? Lwaki tayigira ku mukazi we yennyini gw'agenda okuwasa? Kuba bw'abeera nga agenda kuwasa, then nsuubira yalibadde annyonnyola omukazi we nti kino ekintu kye tugendamu sikikolangako, sikiwa nti kibeeramu obuzibu. Naye nga kadaama eyasooka yatugamba nti ensonga lwaki baali baagala akikole nti waaliwo ebintu mu famire yaabwe ebyali tebibakkiriza kubeera nga bawasa, naye ng'okweyambulula ekintu ekyo okubeera ng'owasa olina kusooka n'okyeyambulira ku mukazi omulala gw'otagenda kuwasa. Kati ng'abaana bonna be mugenda okuzaala bajja kubeera nga batereevu, naye bw'obeera tokyeyambuludde, buli mwana gw'oba ogenda okubeera okuzaala babeera bano abaana ng'obwongo bwabwe tebukola bulungi. Abaana mubamanyi era mugamba nti bali bangi nnyo mu Buwarabu. So twewuunya lwaki ekintu kino Abuwarabu baagala okukikola era kiki kye babeera bafunamu. Omulimu gwa kadaama atagubeeramu oba atagumanyi, ebintu bino ayinza okulaba nga firimu oba movie, naye ebintu bino si firimu, ebintu bino gye biri ate nga babikola. Bakadaama bavaayo ne bawa story zaabwe. Osobola okwesaba omuntu ali e Saudi nga yagenda mu bino ebibye nti oba yagenda nga security guard, kugaba bw'awulira emboozi z'abakadaama enzino gaba n'abantu balimba nga gw'olimba Bawarabu abo. Naye kadaama oba omuntu amanyi Omuwarabu ye kadaama, kuba amumanyi ensula, entemya, enzisa, buli kimu kyonna akimanyi kikwata ku Muwarabu kuba abeera naye, asiiba naye, asula naye. Kansooke nkuteereko voice note ya kadaama ono asooke akunnyonnyole kiki kye baali bagenda okumukola, naye nga weewuunya. Era voice note eno bw'ogiwulira weewuunya enkola y'abantu bano ebintu byabwe. Nze mmaze ebbanga nga ndi mu kkomera, Omuwarabu teyanfuukira Omuwarabu. Olwa wiikendi batambula ne bavaawo bonna ne wasigalawo maama n'omuvubuka nange. Maama akakazi ne kampita mbuze neebake n'oli awonya stokisi mbu abulayo emyezi 3 okuwasa, mbu agende okuwasa ng'amanyi ebya sekisi, mbu ampe sente ze. Njagala ne mugamba ayika nti sisobola, ne nfuluma mu mulumu ndowooza n'agamba mutabani we genda omukwate. Mutabani we ng'ampita walubadde balinawo kalumu, nze kesimanyi nti weekali nakalabye bulabi nga mulimu gaasi nga ngamba soma jangu ojje muno gaasi. Kati emabegako nabadde nakasibwa mu Ethiopia enviiri, empiso yange ya dread nga nzitadde musawo. Omuvuka nga tetutuuka eyo tayagala kunyambula kunkwata nga tetulwana. Hopu neerwanyeeko nga mbuza yena ku mutono ogenda mu periodi nga wekinkwatira ngenda kufuna olubuto. Nze nzaala ekyana ky'Omuwarabu ye bandinzitiddeyo. Ne tulwana ne nkwata ebisolo yangenda kufumita nkutti. Nankuba endulu nnyina najja n'angamba oli mutemu obadde si omwana wange. Bapanze kipange. Kati olwamaze nga mpita nga ngamba oba toyagala kusonyiwa nkutwale ku poliisi n'abagana amazzi oganaabemu ebigere n'ebiki n'engalo nkusonyiwa. Katusooke tupoozinge, tugenda kubeera nga tuddamu emboozi eyo. Njagala waliwo ekintu kye njagala okubannyonnyola oba n'okubagamba nti omuwala ono tumuyina wano mu bifaananyi. Tetwagadde kusooka kubeera nga tuteekayo ekifaananyi kye, waliwo ensonga lwaki tetwagadde kuteekayo ekifaananyi kye okusooka. Waliwo ne information gye tukyafuna, waliwo information gye tukyafuna gye tugenda okubeera nga tusharinga nammwe Kadama TV. Tugenda kuddamu tuwulire story eno, naye nga story eyo wegenda okubeera ng'eggwera
mugenderera kwewuunya nti omuwala ono baamutwala ku poliisi. Bwe bamutwala ku poliisi, poliisi nekkiriza nti ekintu kino kyabaddewo, naye ate poliisi nebamuddiza ne babeera nga bamuzza ewaka. So nti njagala mubeere nnyo nga muli beegendereza nnyo, mubeere nga beegendereza nnyo mu mirimu gino egy'abakadaamu. Ekintu kyonna ekikapeningako kisharingako ne munno. Bw'oba osobola kukwatayo ka vidiyo oba kwata abantu bano nga bakuvuma bakola ki, obeere nga onyiga, ogenda mu WhatsApp ng'abaagala okubeera ng'onsukumira WhatsApp, bw'olumala obeere ng'okateeka waggulu kabeere nga keerikodinga. Evidence zino oluusi tuzikozesa bwe wabeerawo obuzibu bwonna nga wabaddewo weetaagisa obujulizi, bwe buno obujulizi number 1 obubeera busooka. Njagala tuddemu voice note ya Kadamu ono olabe kiki ekyali badde kisobola okumutuukako, kiki kye baali bapulaninga, waliwo n'amazzi ge baali baagala okumuwa anaabe. Kye kiri kye mbagamba. Kadamu yasooka yagamba nti baali baagala kumweyambulirako bintu bye ng'agenda mu bufumbo. Amazzi gano lwaki Kadamu ono yali baagala aganaabe ate olumala bagatereke? Naye Kadamu ekirungi kye yakola yaganaaba ng'ali force, naye olwamala n'agayiwa, ekintu ekyabanyiiza ennyo. Katuddemu tugiwulirize. Nze mmaze ebbanga nga ndi mu kkomera. Omuwarabu teyanfuukira Omwarabu. Olwa wiikendi batambula ne bavaawo bonna ne wasigalawo maama n'omuvubuka nange. Maama akakazi ne kampita mbuze neebake n'oli awonya stokisi mbu abulayo emyezi 3 okuwasa mbu agende okuwasa ng'amanye ebya sekisi mbu ate sente ze njaga ne mugamba eka nti sisobola n'enfuluma mu mulungu ndowooza n'agamba mutabani we genda omukwate. Mutabani we nga mpita walubadde balinawo kalumu nze kesimanyi nti weekali nakalabye bulabi nga mulimu gaasi nga ngamba soma jangu ojje muno gaasi. Kati emabegako nabadde nakasibwa mu Ethiopia enviiri empiso yange ya dread nga nzitadde musawo. Omuvuka nga tetutuuka eyo tayagala kunyambula kunkwata nga tetulwana. Hopu neerwanyeeko nga mbuzayo naku ntono genda mu pyoli nga wekinkwatira ngenda funa olubuto. Nze nzaala ekyana ky'Omwarabu ye bandi nzitiddeyo. Netulwana nenkwata empiso naye ngenda kufumita nkutte. Nankuba endulu nnyina najja n'angamba oli mutamu obadde si omwana wange. Bapanze kipange. Kati olwamaze nga mpita nga ngamba oba toyagala kusonyiwa omutwale ku poliisi n'abagana amazzi oganaabemu ebigere n'ebiki n'engalo nkusonyiwe. Ne mugamba sijja. N'aboggola nnyo n'embinaaba. Naye olwagisere nga bagenda kunkola ki bano n'engayiwa. Ne bayita poliisi ndowooza bagigambye assa omuntu oba abapoliisi bazze bameka emmotoka meka ne bantwala ku poliisi. N'angamba koogeza okyogera nti abadde akukwata togenda kudda Uganda ng'oli mulamu. Olwatuuse ku poliisi ne ngamba okufa kumu kankyogere n'enkyogera. Omusajja n'akwata oyo awonya stokisi n'amuteeka mu kkomera. Ne bajja ne beewozaako ne bamutana nga bo baagala mbu bansibe n'abagamba omuwala mumutwale ku embassy. Tetugenda musiba. Omusajja wa poliisi yaganyi okunsiba ne bankomyawo ne bansibira ewaabwe mu kayumba. Badde balinawo akayumba maze ennaku 3 nga sirya nze bw'olaba nga nnywa bunywi mazzi. Kati emmere gye badde bampeera ebaddemu n'obuta kuba bino ebyasembyewo mbadde nga sibiryanga babiraba. Kati bandeetedde shawuloma bamanyi nzaagala nnyo kasita yasanze nga nziridde yasoose kumbuzo ziriddeko nzejje. Babadde bandeeta leero ku ofiisi bandeese jjo bakitegedde nti mmaze okulya ndowooza ngenda kufa. Kati ndi wano njagala kulwana mwana gw'enveewo naye simanyi ne kawaifayi kano nva kasasulira wano omutwalo kyokka enjaba kanjijjako. Kati njagala kwogerako na Madam Lema tulabe naafima yennyini annuma opu ndi kunyumiza.